Kulembeze mu kaweefube w'okwongera okulongoosa entambuza y'emirimu. Enteekateeka eno etandikidde Gomba ku mbuga y'essaza Kanoni ng'omwami w'essaza Busujju Kasujju Makjingo Kaberengo owookubiri yakiikiridde minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu kuggulawo enteekateeka eno. Mu bubaka bwe bwamutisse, Oweekitiibwa Kawuki asabye abaami ba Kabaka nga baweereza okulwana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'Obwakabaka lwe bujja okudda ku ntikko. Kabaka abeesiga muzimba Obwakabaka bwe ne bakutagula mu mbeera yonna. Temubeeranga Yuda yali amuyenza olukwe, yali amukama olukwe. Bw'ogaana okukola Kabaka byakusuubiramu okukola, tajja kuba oliddemu Kabaka oluki era ogenda kwetuga wennyini ng'obwami bukomye ku ggwe. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Gomba, Kitunzi Jackson Musisi, akubirizza abantu ba Ssaabasajja okufaayo okussa mu nkola ebibasomeseddwa okuggusa obuweereza obw'abatumwa. Nti buli kitongole kirina amatabi gaakyo mu kirina okukolera emirimu era kirina n'okuwa ripooti mu budde baba bawadde. N'olwekyo era kuba musanyufu nnyo singa tuba nga tuteredde bulungi ne tusoma bulungi omusomo guno tusobola okuba nga tusobola okutwala essaza lyaffe maaso. Sylvia Nayebale, omubaka omukyalo owa Gomba, akubirizza abaami ba Kabaka bulijjo okukola ennyo okulaba nga beekulaakulanya. Omukulembeze yenna olina okubeera omumanyi. Era bw'oba toli mumanyi gwe oyolekedde okubbikira. Saba ffenna tukwatire wamu tugezeeko okulaba nti embeera zaffe ennono ensomesa enteekateeka y'abaana kubanga ffe tukuze naye abo bagenda okutwala Buganda mu maaso esigalayo nga bwe yali. Mmwe mugenda okukyusa Gomba ate mwekkiririzeemu omulimu gwe tutandise wano olwayo olina okutambula ate musigale nga mulabika. Enteekateeka ey'okugabula. Ate eyo nga tuvuddeyo, omwami omujja ow'Egombola Mutuba Munaana mu ssaza Ssingo, Muhamudu Mutangizi atuuziddwa okutandika okukola obuweereza bwe mu butongole. Omukolo guno gukoleddwa omumyuka wa Ssebwana asooka Aloysius Kyeyune Ssemanda ku lwa minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Okuweereza Ssaabasajja Kabaka tukukozesa kwagala. Kitukakatako ffe ng'abantu ba Buganda, ng'Abaganda n'abalala abatali Baganda bali mu Buganda, kitukakatako okuweereza Obwakabaka. Saba mubeere bayiiya okulaba ng'abantu ba Ssaabasajja babeera bulungi bwe buvunaanyizibwa obubatikiddwa. Twongere amaanyi mu buwangwa bwaffe, twongere amaanyi mu nnono zaffe okusobola abaana baffe okubanga batambula n'Obuganda nga busigalawo. Kubirisa abantu okubanga balima emmwanyi, balabirira emmwanyi, bafa ku mmwanyi kubanga emmwanyi terimba. Your company